Naseera abawolereza baffe abalungi nyongera okubaliriza ku YouTube channel yaffe eyanalubale badvine nalonkawula namirembe gyamanya era nze ababuzaako gyonna gyamusinzira okubanga mutuuliriza mwebale kutuuliriza mwebale okutwagala mwebale kusapootinga mukutu ate era nyongera okubanga mbeebaza ekyensusu ekyokubanga mutaddemu amaanyi okunoonya okumanya n'okutegeera social media eri busy abasomesa bangi. Yes, that is good. Kidizaamu ddala amaanyi kyongera okulaga nti mugenda kuzuukuka. Kakati ngenda kubanga ombanjulira omusomesa waffe Nalongo Nalubale. Hello. Yoyo Nalongo Nalubale tusinzidde ku lusozi Kyamirembe ebugaba Ssese ensonga za bufumbo. Kale gwe eyanyumirwa obutambi bwaffe obukwatagana ku bufumbo ngenda kubanga nkusaba vidiyo eno gimpeere ekigalo. Yes, ate munafe atanda bakusubscribe. Please do subscribe to our channel, tanga notification bell on ojja kubanga vidiyo zino ozifunira mu kadde kennyini akatuufu. Nalonga, Yes. obufumbo lwaki bugaanye, lwaki bukyagaanye yekibuuzo y'ensonga eri mu zero. Omulundi ogwasembayo twatunuulira ku butya omuntu bwe yalisinzidde oba gye yayimiridde nga how to choose a partner for a wife. Yes. And this time round tugenda kutunuulira enkuza y'abaana. Nalongo bwe tuba tukuza abaana bano tukuza baami oba bakyala oba tukuza bantu ba nsi eno mukazi na musajja. Tukuza mukazi n'omusajja kubanga Kale mbalamusaako basibo ne bannyabo muje baliko gyonna gye mutuusaako engalo mwe bali kwekumira ku mukutu banaye ekigalo ekyo kikulu nnyo n'okusharinga nakyo kikulu n'okusubscribinga nayo nsonga nnyo. Tulina abantu ba mirundi ebiri mu nsi muno. Tulina omwami n'omusajja, tulina omukyala n'omukazi. Abantu abo banjawulo. Omusajja aba agamba nti nze yajja obw'omusajja. That is a selfish tendency. Nalo, yes, nakunyonyola lwaki omusajja bamuyita omusajja? ensonga ezo twazoogerako era twalaba ekyaviibwamu omusajja omuyita omusajja era olaba kiri out of being selfish. Nze yajja obw'omusajja. No? Erina ekyandowooza twakiraba men have always been selfish. Kati bw'amala okubuuza nti nze yajja obw'omusajja nabanga akweggyeko owulidde and you like najja bw'omukazi nkola yakwekubagiza. Kati omukazi nabanga yeekubagiza najja bw'omukazi. Every time you want to be helped, every time you need a hand obeera wejjukiza munajja bw'omukazi, kiba kitegeeza you're going to live a very miserable life. Owulidde? So omwami gwe tugamba nti ono baamukuzanga mwami, kiba kitegeeza akuziddwa ng'atendekebwa okubeera omwami mu maka. So omwami ono akuzibwa nga atendekebwa okubeera omwami mu maka. Ajja kusobola okulabirira mukyala we, okukuuma amaka ge n'okutuukiriza obuvunaanyizibwa bwe ng'omwami mu maka. Kitali ku musajja n'omukyala era embeera y'emu. Si buli mwana muwala ayambadde sikaati oba ekiteeteeyi oba gomesi nti anaabeera mukyala. Era nabo bakuzibwa ng'oyo ye waakubeera mukyala. Ensonga eno tetugenda giteeka ku bazadde baffe. Ensonga eno tugenda giteeka ku bantu ssekinnoomu olw'ensonga nti bangi eyo babuuliriddwa Nalongo naye nga tebawuliriza. Ate n'osangayo n'omwana omuwala nga osanga oba oli awo bakadde be teyasobola kukula nabo, akulidde mu mbeera enzibu ennyo, naye ate munnaye n'akula n'afuuka omuntu asobola okufumba n'atuula ewaka we n'aggumira. Kale nno kyetaagisa okuba nti omuntu ono gw'ofunye weebuuze yabuulirirwa, enjogera y'eri etya?
eriyo omuntu Nalongo ayogera bugubugu awaanda muliro mwana wa buwala naye nga bwe mubeera naye naawe wennyini baawe akubuutikira n'oba nga tolina ky'osobola kwogera. Kati sooka weebuuze omutwala mu maka agenda kufuukira ki? Omwana omuwala ono omutunuulidde omwetegereza asobola okuwa ekitiibwa, asobola okukuuma ebyama byawaka, kubanga bwe musisinkana alina bino byakunnyonnyola ebifo eri gy'ava nga kiraga nti talina mizi. Nojasi aba akwesiza bakulaga nti akwesiga nnyo. Asobola okwesiga naye ate n'eri gy'ava nabo bamukola ki? Bamwesiga, tebamusuubira kuba nti ebyo ebintu agenda byogera. Kiba kitegeeza nti naawe ng'ali naawe bw'alifuna gwe yeesiga omulala era bw'ajja okwogera ebikukola ki? Ebikwatako. Yes. Kakati Nalongo, ensonga y'okuza abaana saagala tuginenyeza eri abazadde. Of course tetusobola But ginenyeza abazadde. 70% ku nsonga ani gw'ofumbirwa reference to marriage nga bwe nnyinza ogyogera mu ngeri ennyangu ng'omuntu ajja mu bufumbo ani yamurefaringa to the marriage. Yes, reference to marriage nze ntegeeza ani yakubuulirira wano mu bufumbo ng'ojja. Oyinza oba yes tewakula na bakadde bo nga some things went wrong naye ng'ate olina ofunye opportunity from someone asobola to guide you through n'abaako byakubuulira by'oyinza okgenda nabyo ne bikuyamba either gwe n'otatwala bitwale ng'omuntu. Nalongo, that is a golden opportunity. Yes, it is. Kubanga si byonna abakyala bye bakola mu bufumbo nti babijja ku bakadde baabwe waka. Kyenjagala omanye nti 80% abantu bye bakola mu bufumbo it's not like babibabuuliridde bubuulirize, bazze babiraba. Okay. In different marriages bazze beencounteringa mu bulamu bwabwe Kati ne babyegomba n'agamba nti nange bwe ndifuna omusajja Kati gwe. ekyo nja kikola. osaba kimu reference eyo gye yeegomba ebe nga eri ebe positive. nga y'amagezi kubanga ajja kufuna agambe nze nno nali mulabanga baawe amukola bw'ati Yes. n'owange nja bimukolosa. Yeah. Bano abasajja tebeetaaga kubanga obabeerera bangu. Omusajja olina omukaluubiriza asobole Nalaba baaba wange nga akubalamu amagezi. Yeah. Namulaba envuma gye yali amuwalabulanga era n'amanya nti tazannya. Omusajja batagenda kuzanyisa eyo ye reference ye jajja nayo mu bufumbo. Yes. Kakati abakyala nga bagamba nti the marriage is failing out, bano abaana ab'obulenzi endibootanfu bano damage bitabani bya falawo bya ttabbo. Nalongo, ofumbiddwa omusajja nga gwenyini wamwewerera dda. omusajja gw'ofumbiddwa Nalongo takeerangako ku makya n'afuna idea ku butya bwe bayisa omukyala. Takirinamu kubanga ekisooka we yakula ewa kitaawe ewaka kitaawe teyayisa bulungi nnyo nnyina. Okiwulira? Era bafunikya baawukanye. Era bwe baayawukana wamaze okula Kitaawe n'amuteeka mu boarding school ng'ate yasingo balenzi kakasi buli bokka. we yali amugambangako okumubuuza ku nnyina ng'amugamba ndowooza olaba maama we yatuddukako n'atuleka wano. Unfortunately omukyala ono wafuna opportunity y'okufumbirwa always ajjamu ndowooza olaba maama we bye yakola. Okiwulira? Kakati empisa talina gy'agenda taata we talinaayo kadde kamubuulira kamugamba munnange omusajja bw'oba onaakola bwe bati omukyala onaamukwata bwoti. Kwegamba blueprints ze emabega gy'ava. Ate n'abasajja kino kankibagambe n'abakyala bw'oba obuulirira omwana ono ng'akula mugambe mubuulire amazima omugambe nti oyina chance ekyusa Gwe ebintu bino gwe n'otobeeranga nze exactly. nze ebyobufumbo biyinza okuba tebyawakinga out naye gwe bisobola okuwakinga out. Ng'akyanenya maama w'omwana ono anaategeera ntya nti ensobi yali yiye. Byonna always abiteeka ku mukyala naddala bano ababa bagenze. Ojja olaba omusajja waagenda
maama ebintu omusonga aguteekako wano ku taata era kino bibiri ndowooza mulaba kitammwe yatulekawo yatusuulirira kwegamba tasobola kuteekawo eri mbeera eraga nti ki nti omusango gwali ku ye kakati bano be bakuza nga bajja wano mu bufumbo reference netabeera nnungi advice gye bafunye nga bajja netabeera nnungi kubanga gye biggwera atuuka n'omugamba ndowooza olaba abakazi mwana wange abakazi mbwa teweesiganga mukazi ebbanga lyonna amala n'akyuka mama teyaddamu n'afumbirwa teyakuzaako so nze I'm of the view that abazadde twewale okwogera ku nsonga za kuvumaganya like if your mother tovumirira taata nga yabalekawo bw'oba taata tovumirira maama nga yabalekawo for the good of the children kati naturally najja mu bufumbo ng'olwedde ali biased wetugattako okubanga bamukuzizza nga musajja owulira yes tebamukuzizza nga mwami he's going to become a husband of someone tebamukuzizza that he's going to become a father to someone yes kubanga byonna ebisatu ebyo byawukana naye ng'ate osobola obisanga ng'omuntu omu ayambadde empale abiina nga musajja nga he is a husband nga he is a father yes kati ate bw'omusanga nga he's a father naalongo nakyo kyevuma omusajja abeeraawo very busy obulamu bwe bwonna abuwa baana naalongo abuwa baana okuva lwe wazaala abaana n'ashiftinga omukwano n'aguza ku baana yabatwala ku ssomero yamanyi kye bambala yamanyi kye balya agamba nga you totally out of the picture naalongo women have fallen victim of these things olaba ensonga zino naalongo wetutunuulira ku kijjana tuzaayo ku nsonga eri gye twalaba butya bw'olonda omukyala kakati abantu bano ng'okedde ku makya ng'omuntu omufunye nga agasseeko okusinziira ku advice gy'afunye wano nga ajja mu bufumbo nabaani abamugambye tuukeeyo mufuukire ekizibu mulagirewo from day one nti tomanyiirwa mukuba oluyi from the first time akimanye nti entamwewulira busooka exactly komawo late for the first time akimanye nti olumu ojja kuddanga late yes ndowooza owulira mufumbire ekonye amanye nti olumu ejja kusiriranga olumubeeraawo ogaana okufumba for no reason omulage nti si buli kanaku nti ngenda kufumbira kubanga tewawasa mukozi okitegeera nze wange bwe mukoze era ate engoye zitwala eri mu dry cleaner mulage nti si buli kimu nti ogenda kimukolera kubanga toli mukozi we awasizza mukyala we so si mukozi omusajja tomulaga omusajja tomubiibiita omusajja tomufuula bebi abasajja bamanyiira by'omukola kati abo be bamubuulirira akubuuliridde naye nga yakubuulirira obufumbo bwakola ki bwagaana kakati naalongo yakafumbira emirundi 3 nga bikola ki nga bigaana kati ali wano akuwa amagezi ate naawe n'ongakkiriza omuntu atannaba kubanga naddala zino scenarios abakyala zetumanyi okwewaako amagezi nti omusajja yayenze naalongo omuntu gwe batayendangako one of the partner nga takolangako kye bayita cheating nze sikiwa nti osobola okuba ku munna amagezi ku nsonga y'omusajja ayenze oba ku mukazi ayenze naddala nga tebakwendangako oba tosobola because you have not experienced it you have not you don't know tomanyi kyekitegeeza kakati nze njagala oli akuwa amagezi ng'asinziira ku ye ki kye yayitamu nga omusajja ayenze omusajja ng'azadde ebbali akugambe my friend this is how I handled the situation and people should also know naye kati oli yagenda kugamba tolera mwana w'omusajja toyera nganga gy'otaleeko majo you get it naye nze njagala okwongera obajjukiza kino ekintu nga zino ensonga nga tuli mu bufumbo ffe nga bahumans twafunamu obuzibu nga tumaze oseesetuka okusinziira ku ekyo omutonzi kye yali atugemedde kubeera wekibanga naalongo tusobola okubeera awo ku makya ne tulonda ente wetumala okuzirunda ne twezikama baani abanywa amata
amata tetugaddiza nte kuganywa no enkoko ozirunda amagi ne gavaamu netugalya abaana ne bagalya oba si kyekyo n'oziwa ne zaalula kakati ebyo ebintu wonaabiyitamu ng'ogenda obiraba ojja kukimanya nti ensonga ezisinga mu bufumbo it's not about you. Kati references zino bano nga bazikuwa manya nti ng'ofumbirwa you're is becoming somebody's wife. It is about you and your husband. Yeah. Abazadde bakuza abaana nga bagenda kubeera bakyala b'abantu abalala. Kakati wano tajja kubeera nnyo ng'akulembeza kwagamba bino byo always it's on you, always gwe babeera bayise obube mu marriage, you get it, yogwe victim. Naye nga gwe tokerangako ku makya naawe n'otunula mu nsonga z'ogwe nga gwe always ono omwami yakunyiiza, always yakola ebintu ebitatuukanye. Gwe nga gwe tolina n'akantu n'aka, tolina n'aka black spot konna keweerabako. Yes, ekyo muteekeddwa okiteekinga note. Ensonga endala Nnaalongo, ani akuwa amagezi ng'oli mu bufumbo oba ng'ogenda mu bufumbo? Kye njagadde abantu bamanye nti abantu baffe balina emitima emiddugavu egy'enzikiza egy'obutaagaliza nga wano akusekera naye nga munda akulowooleza kirala. Kati ogenda kujja omutagalirako mbwakuwa amagezi ng'obwo obufumbo bw'ogendamu yali abweyagaliza. Oyo omusajja gwe gy'otomanyi yamusisinkanako, things never worked out. Kati guzze olaga nti ogenda mufumbirwa kyokka alina okuwa amagezi. So in our words ffe kye tugamba nti ng'ofuna amagezi from anywhere, consider ani akuwa amagezi. So oli ng'akuwadde amagezi, don't just rush to do what they've told you. Naawe ng'omuntu tuula olowoozeemuko, weebuuze. Kubanga at the end of the day ajja kuwa amagezi basing on high experience. Naye ate gwe bali omumanyi, mukyala we omumanyi. Okimanyi nti waliwo ebitajja mmukulira, waliwo ebitajja kukola, nga bw'ona omugamba bino ebigambo oli byakugambye nga tekigenda kuggwa, tajja kukusonyiwa. So temumala gajja magezi everywhere, owulidde? Era bwe baba bakuwa amagezi, the first person gwe twali considering ze Nnaalongo, okuba n'abazadde ennaku zino baatabukamuko. Bamaama abasinga obungi balina obujja ku bawala baabwe. No, abamu tebalina bujja nga balina obujja mu ngeri eryoke etya Nnaalongo. Eryoke weeri, naye ate waliwo etali oke. Yes, nosanga maama ono ng'alina muwala we gw'atayagaliza bufumbo, ng'alina nti gwabwagaliza alina okubufuna, ng'alina gwabwagaliza. Lwaki oba mukulu we si ye yasooka ate ng'onamulaba ng'omubibibi. Nkitegeera kale ate yafunye omusajja. And sometimes these mothers boogera n'okwogera. Kale singa gundi ye yafunye oyo omusajja omulungi, omugagga alina sente, badde andabirira. Naye olaba ekyekyana ekyafumbirwa ekyo tekirina makulu, tekinfaako. Owulidde? So kugamba sometimes you wonder ani ateekeddwa okuwa amagezi. Tekyova olaba Nnaalongo ffe nga bamaama tulina omulimu omunene nno ogw'okubuulirira bano abaana, kubanga ffe bw'anaakukubira essimu n'agamba maama mpita mu mbeera bweti ne bweti, of course ogenda kumuwa amagezi agali genuine. Kubanga oli mufumbo and you know bino ebintu byonna obiyiseemu Nnaalongo. You can't just wake up and be crowned Nnaalongo. 24 years in marriage, ebisinga obungi mbirabye Nnaalongo. Ebisinga ebingi obikutteko experiences. Kakati nze kyegambiramu nti wano nga otwala omukyalo ono ng'omuwasizza ng'omaze omulonda nga
tosinzidde ku emotions zo za kisirusiru hormones zikuteganya. Social media eriwo, of course tulaba akati abakazi abaliko balina bbanga beeru. Akati ono omukazi omutunuulira oli yakuwa amagezi tokwata mukazi akwata mu kizibu omutwala waka agenda kumalirako ssente zozo saabwerere. Abakazi abeeru si bafumbi yajajengerawo. Abakazi abeeru si bafumbi. Mukazi omulungi tasobola kakati kwagamba you as a husband notandika okubeera nga you're feeling negative about your woman. Ekyo kiva ku bikoosi. Olaba ati bano abakubuulirira wano ng'ogenda mu bufumbo ate n'ebikoosi nabyo tabbu njereere. nalongo of course abo tugenda boogerako mulabe ddala omusajja yali egwanidde okubeera n'emikwano oba emikwano gyabwe tugibajjeko So applies to women. So applies to Abakyala baali badde n'emikwano egyo gye babeera nga gyegyo ebikoosi. Hello tulina progiwa eno ne babeera mu kubeeyuka bubeeyusi. naye Should that really be part of marriage? omusajja nga atuta obuvunaanyizibwa nga abuulirira omwana we obuwala nga amukuzizza nti munnange wonna afumbirwa tebafuna budde nti buli awo bungi kati buli kanaku naye ebiseera ebisinga okiolaba abazadde woba okola ekintu akugamba munaye makaago olowooza ogenda kubeera otya munnange ojjudde we nafuye kwejo emyaka suubirayo time y'okuwasa ozaala abaana ogenda kubeera otya munnange learn to do things your way. Kwagamba ng'olaba ebiseera ebisinga waba ayogera naawe always are referring to how you're going to be in marriage. So kitegeeza as omwana wa mukuza ng'amulaga nti ogenda kubeera mukyala mu ffumbo. Era olaba ebiseera ebisinga engeri gy'oyinza oyisa bato bo bayinza okubuuza olinga ggwe abaana onaabayisa otya okuva bwe twakulese ewaka tusanzeewo nga webadde ogenda beera otya mu makaago omwana omuwala ayonja ewaka kwagamba nga bakulaga byonna bye bakubuulirira bakulaga butya bwogenda olabirira ewaka. And people should always know nti marriage si enkomerero ya buli kimu. Kakase okutandika obufumbo ntandikwa ya bulamu bupya nnyo. challenge endala gye bayingirira kakati nalongo na site y'abaana b'obulenzi challenge tulina nti be bajjako bba amagezi. It is the opposite. Ajja ku bantu b'amagezi abaagaana okuwasa. Exactly. Era biba kikoosi. Ajja ku bantu b'amagezi nga bo kale bambi bamugamba ekintu eki towuliriza mukazi. Omukazi akugamba katya? Omukazi tategeereranga ssente zo. Oba olina amagezi agazeekolera tolina amagezi gazikuuma. Omukazi mu nnyumba yo takusalirangawo ekyokola. Naye erabira nti marriage is upon two people. You need to be growing on the same thing. Waliwo kye bayita okuteesa. It takes two to tango. Kakati ng'ono bamaze omubuulirira nga jjuze eryanyi alyeyita. Kakati olowooza oyinza kukola otya? The marriage is going to fail out. Exactly. So, in our opinion, tulowooza nti the two of you abafumbo muteekeddwa okuba nga mwewuliriza mmwe nga mmwe. Wemuba naddala nga musalawo nga baababuulirira. You learn from a good teacher. It doesn't necessarily have to be your parents. Njagala mbabuulire. Lwakuba nti obuzibu obubaawo abantu abatalina makulu ate mugenda ne mubawa amakulu n'omulaba nga bambi ebigambo byo yabiwuliriza nnyo naye ng'ate ebigambo by'omuntu bye yawuliriza bye bigenda okuvaako obufumbo bw'okuba nga bukola ki nga busasika oba mukitegeera abantu baffe. Ezo ensonga tuzibagamba muzitunulemu kubanga obufumbo buno nga busasika twabasanyu. Yes, tewayinza beera ssanyu nalongo omusajja abazadde ne ku baana byonkola wabiyigira kwani bino ebintu byombiitabiita wabiyigira kwani kwagamba obuzibu bwe tulina nti nagambe nalongo we don't sit down to talk about some things tubyewala. Yabiyigira kwani ayinza okuba yabiyigira mu firimu
ate nga yalaba Schwarzenegger. nga Schwarzenegger akola laavu. Yes. Okay. Nze kye mbagamba wamma njagala omusajja akuwa reference ku bintu byakola. Nalo gebintu ebiri inbuilt. Okay, njagala kale ongambe. Kati kiringa nze nga ndagala avo oyinza okumbuza nakigira kwani. Sigenda mu nsonga ezo. Eri inbuilt. Kale njagala ongambe nti nesanga bwesanze nti nkwagala. Nesanga bwesanze nga nkoze bino byenkola because I care about you. Yes. Yes. Naye ng'ekyo kigenda tuyamba nnyo buli wobanga omukyala gwe wawasa olina omukutira nti bambi sagala obinkola leero enkyoleme binkola kubanga ndi munonefu mukko bwomala obinkola mba njagala buli kiseera osigale ng'okola ki ng'obinkola so ekyo mukutire akimanye nti kyatasobole kumaintaininga ng'akikola tatamanira ddala kikola kubanga oli mulalamu singa alekerawo kikola kijja kuyisa bubi nnyo ddala otherwise tujja kudda tujja kubanga ensonga zonna tuzibawa ojja kumanya nti ddala ono nawasa ndabika nafuna mukazi saafuna mukyala ndabika ono nafuna mukyala saafuna mukazi I didn't get a mother because nalongo bino ebintu ebirimu okubanga she can be a good wife but she can be a mother to your kids. Okay. Yes, abakazi obalabye nga she can be a good wife but she can be a mother. Kakati nga ye mu nsonga z'okubeera mother zimukaluubiriza. Eryo nabo nga tasobola kubeera mother naye nga mukola ssente baaba yeekansa wakola kino kihadweya n'okimukwasa n'akizimba n'akikolamu amatabi biki naye nga bw'obwana bambi. Kakati wetuddire wali kakati we wali owasa ng'onoonya omukazi owasa wali onoonya partner we munaakwasaganya business oba wali onoonya mukyala wife? Are you looking for a business partner or you're looking for a wife? Those are some of the reasons lwaki abasajja bawasiza abakazi bangi kubanga wano nga akuwasiza basooka ne bakuwa amagezi ne bakulaga nti olina okuyamba omusajja okulaakulana kati ate bw'ovaayo omuyamba okulaakulana olwo ate nofocus n'okiteeka nnyo mu kuba nti omuzimba mu bya ssente kati ate ssente zennyini ezo zaakozesa n'afuna omukazi anaabeera omukyala kakati naalongo olaba nga ye nokukola takola nga kuze kukola kwalya nze kano ngenda kagamba abagezi bokka be basobola okategeera nti you can be a man to many women. Of course. You can be a father to so many kids. Yes. But you can only be one husband for a woman. Just for one wife, you can only be a husband to one wife. Ebisigadde olina obusobozi bw'obibeera kubanga olina obusobozi to provide to many women z'osyokuwa. But obufumbo, is it just about provision? No. Yeah. Olina obusobozi bw'okubeera father to many kids. Olumu n'abata tubalabye abasajja nga balina obuvunaanyizibwa n'obw'abaana abatali baabwe. Balabiridde n'abaana abakazi be bazadde. But being a husband can only be to one. Just one person. Abasigadde, you're not going to be a husband. Abasigadde, you're going to be a man. Maybe doing duties and everything. You know? Kati gwe ebisigadde ndowooza oba obitegeera. Ayina amagezi ekyosobola okuba nga okitegedde, ffe tujja kuba nga tusobola okubeerawo okuba nga tukulungamya ku butya bw'osobola okwasaganya ensonga zino. Ayina ekibuuzo kyo oba ayina ensonga ey'okugattako ku ki ky'olowooza lwaki obufumbo bwongedde okukala oba please feel free beera ng'okituteerawo. Osobola n'otubuulira nze muna ekyandesaawo gwe oguyaaye agenda okulaba nga guli bulala. Tugambe ekyandese omukyala number 1 kyali kya nsonga bw'ati ne bw'ati. Okay. Otherwise tugenda kuba nga tubeebaliza ddala okuba nga mbadde bawuliriza balungi ate n'okwongera okubasaba okuba nga akoomerako mu kutu
gwe Nalubale Divine. Akume atakumira. Atakumira mpeera. Weewaawo. Ku mukutu guno twongere okuyiga ebintu ebinyuvu nga bino: akuume atakumira mpeera.